ddala nga lwaki balwanagana? Balwanira ssente oba balwanira ndiga? Balwanira buganzi ewa President Museveni oba waliwo eyeebaka ku mukazi wa munne? Waliwo eyalemesa munne ddiiru okuyitamu oba balwanira kitiibwa ani asinga ssente? Balwanagana olw'okuba bonna balina media houses, radio ne TV, oba kituufu balwanagana okutaasa ekitiibwa ky'ekkanisa? Eddie Mezaya, nze ndi mulekwa ate enva mitiyana ekalangaalo. Igwe Munnayuganda, njagala nsooke nkuwe history w'ebintu bino oluvannyuma igwe olabe wawoogwa. Naye nga nze Eddie Mezaya nina okubeera nga ndi nnyuto. Omukyala gwe bayita Pastor Imelda Kula Namutebi yabba omusajja ku mukyala munne. Omusajja yali asalira wa Pastor Namutebi. Pastor Namutebi n'amwegomba n'amusigula n'alumba eyali nannyini musajja n'amugamba kankuwe ssente ove ku musajja ono. Era kkiriza obagaana yakozesa akamanyiiro n'ejjoogo, omukazi oli ne bamuwa ssente n'akkiriza n'ava ku musajja. Ani yali akirabye ekyo? Pastor Namutebi ye yakikola mu Uganda. Njagala gwe Munnayuganda otunuulire Pastor Kiweeweesi Kansanga ebizze bimwogerwako. Essaawa zino wenjogerera bali mu kooti. Omukyala ayagala babawule bakole divorce. Era ye ng'agamba nti omusajja oyo Kiweeweesi mu kuzina amabina ye talinaayo mulala gw'amanyi. Kati ye omukyala agamba nti ekitiibwa kye ng'omukyala kifa, n'olw'ensonga eyo ayagala beeyawule. Njagala gwe Munnayuganda ogende ewa Pastor Kiganda. Oyo omusajja ayina ekkanisa ennene nnyo mu Kisenyi e Kampala. Yasasula bannamawulire bonna okubamalayo mu Uganda. N'akola kye bayita propaganda ataaliyo nti omukyala baamukwata n'owa capati. Era buli TV, buli lupapula lw'amawulire, buli munnamawulire ku radio, buli muntu yenna n'atambuza ebigambo nti omukyala oyo baamukwata n'owa capati, yava mu kalina n'agenda neebaka n'omusajja wa capati. Ebyo byali bya bulimba. Kiganda yali ayagala kwawukana na mukyala we. Abo be basajja be tujja tugoberera. Waliwo omusajja w'okubbiri yagamba nti n'oluzzi olulo olwa taapu lulimu emikisa, Pastor Kakande. Era n'agamba nti yalimu omuceere buli kiro ya $5. Aga Katonda mu ggulu Uganda Revenue Authority yamuleka era nabba bannayuganda. Waliwo omusajja omugenziiga yatundanga omuti n'agamba nti gwe gukuwa ebyamagero. Naye omuti ogwo n'akatambaala bye yatundanga ye byalema okumuwa ebyamagero. Trust me, ze mbuyaga. Njagala gwe Munnayuganda ojjukira omusajja gwe bayita Kiwedde. Yali ali ku Namulanda awo Ntebe Road nga takutte bakazi aweweeta mpisi nga n'obwana obuto abuleepinga. Omusajja oyo Kiwedde aga Katonda mu ggulu ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera ye Mutukula. Omusajja n'amenya n'ekkomera era n'abula. Abo be basajja n'abakyala be tugoberera. Igwe Munnayuganda njagala weewuunye. Pastor Bujingo n'avaayo n'agamba nti nno mukyala we yali awunya, mukyala we yali alina ekikulukuto ng'era atambula yeepaadinze January to January. Kale n'olw'ensonga eyo yakowa okulya ebikyafu nti yali tamuwoomera. Oyo Pastor naye
njagala gwe Munnayuganda tugendeko mu ba celebrities abalala abayimbi abayimba ennyimba z'eddiini abalokole. Julie Muteesasira yalekawo amakaage n'agenda n'awasa mukyala munne, which is of no problem. Naye Bayibuli eyogera etya ku nsonga eyo? Igwe okimanyi nti n'ennyimba za Julie Muteesasira waliwo abaziwulira ne bagwa n'eri ne bagamba nti no tugoba emizimu. Omukyala Judith Babirye yavaayo ye n'ayimirirawo n'agamba nti nedda ono mubbye mututte, era n'ajooga mukyala munne bubi nnyo. Trust me, ebyaddirira mwabimanya. Naye nga mu Uganda oba mu East Africa ani asinga Judith Babirye okuyimba ennyimba z'omwoyo? Waliwo omukyala bamuyita Florence Lufundo, mumujjukira, adibidde ku lujja, naye mu kuyimba ennyimba ezo ez'Akatonda eziryowa omwoyo, wallahi ya Mungu ne munyenye zikola ki? Waliwo abasajja nga bakiwaana Africa, Emus Africa. Tulina abasajja abayimba ennyimba za ddiini ez'ekirokole nga bali Canada batunda bubina. Njagala gwe Munnayuganda oddeyo mu bayimbi bonna abazze bayimba ennyimba z'eddiini abatali mu Uganda esaawa zino nga bali Canada, bonna batunda bubina abasajja. Naye ng'ate mu Uganda babamanyi ng'abantu ba Katonda. Oba ontegeera bulungi, abo be bantu, era bakuba ennyimba zaabwe ku maradio ne ku mativi ne bagamba bannanga oluyimba luno luli ow'omwoyo. Tokolanga byenkola nti Bayibuli bwegamba. Njagala gwe Munnayuganda nkyakutwala emabega olabe abantu bano bye bazze bakola, oba okitegeera. Nze Eddie Mizaya kyendowooza nti nno abasajja bano, Pastor Bugingo oba Jessica Kayanja ne Pastor Bugingo ne Susan Makula ne Pastor Robert Kayanja balwanira kitiibwa ani asinga ssente, oba Pastor Kayanja ne Jessica Kayanja balwana okulaba nga bazza ekitiibwa ky'ekkanisa, oba baagala luganzi wa President Museveni. Igwe Munnayuganda njagala tugenda ensonga emu ku emu. Pastor Robert Kayanja, Pastor Jackson Ssenyonga, Pastor Joseph Serwadda beba abasumba abasatu mu Uganda ne Pastor Lwere abaali basabira President Museveni nga buli lwaba alinayo omukolo, lwalinayo abagenyi ab'ekitiibwa, abo be basumba baayita era nga bamanyi. Naye nga Pastor Kayanja yabakulira era nga kyayogera tekiddibwamu. Pastor Bugingo najja n'abayingiramu. Omanyi yakulira ku street Mutembeeyi. Abo babeera bagezi nnyo, bamanyi okugatta ne bawuza ne bakola ki. Kaakati ekyo kyekibalwanaganya. Naye nze nja kugamba nedda, si kyekibalwanaganya. Bino ebigambo bya Eddie Mizaya eyava ekalangaalo mulekuwa nze kennyini. Ekyamazima kiri nti Pastor Robert Kayanja, Pastor Jessica Kayanja, Pastor Joseph Serwadda, Pastor Jackson Ssenyonga, abo abasajja abasatu balwanagana ne Pastor Bugingo kutaasa kitiirwa kya kkanisa. Ekyo kyekifaananyi kye nninamu, kubanga nze nga Eddie Mizaya atali mulokole, naye ng'ate nakolako n'abalokole bano. Nze nakolerako ku radio ya Pastor Joseph Serwadda era ng'asasula bulungi. Mukyala lumu oba mwami lumu kati akola ku Soroti TV ne Soroti Radio, mukyala we yali personnel nga yakola mu byensimbi, yasasula bonna abakozi, era nze yansasulanga ssente zange zonna. Nava ku radio ya Pastor Serwadda nga sibanja wadde 10. Pastor Jackson Ssenyonga mwebaza, ye yasooka okumpa opportunity okutuula ku microphone okugendako ku TV
okulaga abantu nti Edimiza wadde musiiwuufu naye ate alina ekitole ekyenjawulo. Pastor Jackson Ssenyonga teyansasula wadde 10 ebbanga lyonna lyenakolera ku rediyo ye, naye ate I appreciate nti yeyantemera ekkubo wadde teyampa wadde nusu 10. Era musajja oyo munkyamubanja ate kenagenda Uganda ngenda kugenda mu ofiisi ye mubanje sente zange zenakolera, namukolera emyezi 8 teyampayo wadde nusu 5, naye mwebaza nti yampa opportunity eyanfuula kyendi. Era Pastor Jackson Ssenyonga, Pastor Joseph Sebadda bannange mwebale okukola Edimezaya. Omusajja Pastor Kayanja Robert simusisinkanangako, naye ate nalindiddeko ewuwe kubanga yali akozeeko simanya ine ebintu ebyo byakola buli mwaka omwaka nga guggwako n'ayita abanaku abatasobola kwefumbira abatalina kye balya n'abafumbira ekijjulo. Yayitako abanaku neŋŋenda nga mutuufu sirina kyendya natambuza nabigala okuva emakindi neŋŋenda ku kanisa ye nendya olwo nga nakyali mu mbeera eri gye bayita ey'ekikoma nnyoko. Soogirangako naye amazima gali nti nalindiddeko ku ntuuyo ze oba ku magezi ge. Osangako olunaku nali nja kufa, naye si ensonga lwaki nvuddeyo okwogera ku nsonga eno. Pastor Bujingo nakolako naye nga tuli ku staff age, ffenna bosi waffe ye Pastor Joseph Serwadda, era nga ffenna omuntu atusasula bamuyita mukyala lumu. Oba ntegeera bulungi, njagala bannayuganda mumanye Pastor Bujingo bwe yatandika ekkanisa ye ku simanyi wali ku Bati Valley, mutabani wa Pastor Joseph Serwadda omukulu gwe bayita David yagenda naye, which is okay. Era Pastor Joseph Serwadda n'abasupportinga nga supportinga mutabani we David. Era njagala mukimanye nti Pastor Joseph Serwadda yamentalinga Pastor Bujingo. Kakati Pastor Bujingo kulwokuba yamanya obukodde bw'abakamiliyoni Bobi Wine Bebe Kulu abaddewo batyanga balina ebbanga ddene nga basuperstar, n'ateekawo controversies, n'atandika okuweereza ebigambo breaking, n'avuma Pastor Joseph Serwadda. Ekyo ne kimutambuza omwaka. Abantu bangi omuli ne Edimezaya kubanze nali ku staff yemu ne Pastor Bujingo oba kiwuliriza ne Wilbur Force kati ye manager wa Record Radio, Record FM. Nono omusajja gwe nabagamba eyebaka ku mukyala mu kanisa, naye yo oluvannyuma baamugoba nga ebintu byakola bya kifeeke, kyova laba ne Kabozi baamugoba nga bbye. Anyway, si gye tulaga. Njagala gwe munnayuganda omanye ebintu bino nti Pastor Robert Kayanja ne Jessica Kayanja sibawulirangako muziina gwonna muswiba gwonna kacyanga mbeera mu Uganda. Nze nkulidde mu Uganda tesikuze nga ndi fala kubanga natandika okubeera omuntu omulabufu nga nina emyaka 13 nga ndi DJ. Mumanyi DJ bwabeera omulabufu. Nenzija mu Kampala nemba ngobongo bange butambula nnyo. Bwe najja Bulaya nembeera first blogger yasooka okuzuula nti YouTube ne Facebook omuntu abeerako n'abeerako byayogera abala ne bali bikola ki. Nzenze kanga nzaaliko munnayuganda. Ba YouTubers bonna abaze mu Uganda bonna ba bloggers betuyina bakopya Edimezaya. Kitegeeza siberangako fala kyenjogera nkimanyi. Pastor Robert Kayanja ne Jessica Kayanja sibawulirangako ku muswiba gwonna mu nsi, ne Pastor Joseph Serwadda ne Pastor Jackson Ssenyonga. Ago ge mazima. Wabula ate mbawulira nnyo nga bajja balwanagana n'abasumba abalala be balowooza abonoona ekitiibwa ky'ekkanisa bo ze bakulira. Kaakati bwe yavaayo Pastor Bujingo n'agamba nti empeta kyambalo nga bolaba akagoye kano ka t-shirt kano nti nsobola okukeera ku makya n'enjako enkofiira n'engiteeka eri oba essaawa eno nga simaze okulaba nti ya bbeeyi. Kaakati abasajja bano ne bavaayo ne bagamba nti
abasiraamu basiba empeta, abasamize basiba empeta, bannaddiini abakristaayo basiba empeta, abaseveniside basiba empeta, naffe abalokole tusiba empeta, bajjajjaffe basiba empeta, bonna baali basiru ng'omugezi yekka ye mwami Bujingo. Pastor Kayanja n'ayingirawo, Pastor Jackson Senyonga n'ayingirawo, Pastor Joseph Sebadda n'ayingirawo okulwanirira ekitiibwa ky'ekkanisa, okulwanirira ekitiibwa ky'obufumbo. Ekikolwa ekyo kyali kibi nnyo ntino, kyali kisobola okuttattanya generation yonna, kubanga abantu babadde bafa nnyo nga balinamu nnyo kali ka dignity kebawa omuntu ow'empeta nti oyo omukyala wa mpeta, mwami wa mpeta. Bujingo najja n'abiyiwamu amazzi. Kkiriza oba gaana, amadiini gonna tewaliwo muntu yasanyuka. Pastor Bujingo najja n'ayokya Bayibuli, ekitabo naye kennyini ekyamulokola ekyamutuusa ku ssente ezo, trust me, ekimuleetera obuzibu. Kaakati ate najja n'atuula mu butto amaze okukyamuka, n'agamba nti mukazi we gwemala naye emyaka 3 tawooma, awunya, akulukuta, atambula yeepaadinze. Bujingo akooye okugula paadi. Ekyo si kye kyandibadde ekikulu okuswaza mukyala we mu public, naye n'abaana n'abakola atya, ne bamutwala mu kkooti, n'ateekayo ssente, looya Mabiriizi ne bamuteeka mu kkomera, ne bamusalira omusango agulirira. Era n'asasula bannamawulire n'agamba nti nno omulamuzi yasaze omusango nti Teddy akwate ebyapa, akwate emmotoka. Propaganda oyo. Abantu bano balowooza nti Pastor Bujingo ali ku kituufu, kati bano bo bagamba nti ebyo byonna bya kifere. Tosobola kukwata mukazi gwe wazalamu abaana tolina kyobawa, abaana bo tebalya, tebasoma, tomanyi bwe beebaka, tomanyi bwe bajjanjabibwa, ssente oziwa Suzani. Ekyokuwasa Suzani si kyekikulu nti omuntu asobola okubeera n'abakazi 3-4 naye abaana boozadde boolese ku nsi balabirire. Kikuyamba kyokulabirira abaana b'ebbali ng'abaana ababo towadde chance. Kati bano abasajja ne bavaayo, kati okumanya olw'okuba Teddy talina bigambo bingi mu butonde. Mukyala musirise, mukyala Kayanja Jessica n'alabanga kimukakatako ng'omukyala ayina abaana mu kanisa abamulabirako nga role model. Mukyala Eva Senyonga naye n'alaba n'agamba nti ekintu kino abaana bano abawala betusumba bagalo Charodi bagenda kulaba batya, tebaakule nga bakyaya obufumbo, kubanga omusajja omusumba omulamba yakola bino. Naye mujjukire nasoso nemba waako ku musingi nti omusajja Kiganda yasasula bannamawulire nti mukyala bamukute n'owa chapati nga propaganda ayagala kuwasa. Kitegeeza Kiganda teyalina njawulo ne Pastor Bujingo okujja ku kituuti ayonoone mukyala we mu bantu nga bwayagala okubba ettaka ly'ekkanisa. Ke kakodo ne Kiganda ke yakozesa ako bakayita kusaara kasa mu lulimi olwaffe olw'ekistreet. Njagala mukitegeere nti Eva Senyonga olutalo aluyingiriramu lwa kutaasa Galo Child balina mu kkanisa baakuza abalabira ku ye okutaasa abaana abato generation ekula ng'emanyi nti omukyala yeekuuma n'afuna empeta kyokka tonaagivumirira. Bayibuli yetuyamba okulambika abaana onaagyokeza kyokka ate amututte mu kkooti ataddeyo ssente n'ayita mbalamuzi ne bamusindika mu kkomera emyezi 8 aguliridde bannamawulire, alina bannamawulire be bawa ssente. Omanyi Uganda ya nsi y'abaavu, kwatayo akasente teeka mu bbaasa wa munnamawulire obwongo obeere ng'obuguzi. Kyova olaba nti abantu kati nga ba Edimiza yabalinamu ettooke bikizibu bakonfusinga. You can't confuse me. Oba okitegeera okuddako ng'omutima gwange gwagadde bwagazi, but I have to stand for reality. Naye kati bali bannaffe munnamawulire akola ku TV akola ku radio bamugoba mu nnyumba tamanyi kyanaali, omukazi amugabe tetulina sukaali waka. Nze tubajja biŋŋamba kubanga nze simanyi nakumanya oba sukaali gyali oba taliiyo, nze bulinya kunywa bunywi. Ekyo Allah nkimwebaza Mukama Katonda. Kaakati abasajja bano ne bavaayo ne beegatta mu kulwanira ekitonde ekikazi, mu kulwanira ekitiibwa ky'obufumbo.
Pastor Bujingo kyayononye. Abantu bano tebavunaana mumpulirize muntegeere yange tebavunaana Bujingo kuwagala Suzani nedda wabula bavunaana Bujingo okujjawo ekitiibwa ky'empeta okwokya Bayibuli n'okutyoboola omukyala amuzalidde abaana ebbanga lyonna emyaka egyo gyonna mu public amwonoone mu nsi nga bagamba nti n'abasumba abalala bagenda kulabira ku ye bakole kyekimu bo ne bafungiza. Kati Teddy Bujingo olw'okuba talina bigambo Madamu Jessica Kayanja n'agamba nti no nze nga pastor ngenda kujjayo nnwanira abo abatasobola kwogera be bayita ba vulnerable kuba mukyala Teddy Bujingo tumubalanga vulnerable ne bw'omuwa microphone mukazi wattu tasobola kwogera ayinamu ensonyi oba otegeera bulungi bano ne bavaayo naye ebyenfuna n'ekitiibwa eri okwegulira President Museveni naye yinza okuba elementi nti abantu wano buli muntu ayagala okulaga President Museveni nti yewaamaanyi naye katuzeeko ebbali bye beerangira bbe mubiraba oli n'avaayo n'agamba nti owaani buli lunaku ogamba abantu temugenda kuzimba abantu basasula ssente batuula mu nfuufu enkuba bwebakuba batuula mu bitenti musimanyi mu byambuleera naye nga ssente zaabwe ozigulamu tiketi n'otwala Susan e South Africa n'omushopingira n'ogula Range Rover n'ogyetonera n'osasula bano bakasuku bannamawulire mbu bakole propaganda oba kitegeera nti lwaki ssente ezo tozimbamu waakiri ekitoo ekiwempe abantu batuule mu sheruta mu kifo ky'okubatuuza mu katenti ebigambo mubiwulira nange mbiwulira buwulizi eyo bomu eva wa mukyala Jessica Kayanja. Kati ate obuzibu ne bujja Susan Makula mukyala Pastor Bujingo Teddy ye yamuwa omulimu mukyala Teddy ye yawa Susan Makula omulimu okukola ku radio era ne bamuwa obukulu nga yasediwinga music gwe bayita music director nga yateeka music mu computer agenda okuzannya. Kati bano bo mukyala Jessica Kayanja Eva Sanyonga ne mukyala Joseph Serwadda awamu n'abaami baabwe ba pastors abo ne bagamba nti kitegeeza ffenna nga be tuli wano abo bonna benjogeddeko balina media houses balina TV ne radios abantu bano betuwadde emirimu nabo bagenda kukola bati kulwokuba bajja kubeera nga balina obuwagizi okuva ewa Pastor Bujingo katufungize bayidawe nawe ali eyo kiruma okuwa omukazi okuyita omuntu n'omuwa omulimu omuwadde gwa usigalo n'akwagalira bbaawo ate n'atakomoko n'atandika okuweereza ebigambo ebikola ki ebikunyooma ebikujjo ebikutyoboola Susan Makula mumulaba ku TV Bujingo Teddy Bujingo actually kufa abasomako psychologically yali tawooma mukazi mujama nnyo nga tayiya naye nga teyamuwa omulimu kitegeeza be bagamba Teddy Bujingo babyogera ku ggwe eyagendedde ekyennamukaaka n'ojjayo omwana omuwa omulimu abeere house girl ewaka akulerera abaana akutundire mu dduuka omuwadde omulimu somewhere ate n'ajja n'akwagalira bbaawo ate n'akufuukira ettalo ekyo kye kitegeeza. Kati abantu bano bavaayo ba Jessica Kayanja ba Eva ba Pastor Joseph Serwadda n'abalala ne bakola team balwanyisa impunity eyinza okujja mu maka gaabwe naye nga byonna tekuliiko lutalo nti lwaki Pastor Bujingo yawasa Susan Makula tekiriimu wabula kutyoboola. Susan Makula akozesa omulimu gwennyini Teddy Bujingo gwe yamuyita n'amuwa omulimu nti jangu okole wano ate gwakozesa okumutyoboola ensi yonna kyovulabanga Susan Makula abantu batiiminze okubeera nti ne bamulwanyira mu north mu east mu south mu kibonna bali ku Susan Makula. Susan Makula tebamuvunaana kwagala Bujingo wabula bamuvunaana indiscipline nti singa Susan Makula ayagadde Bujingo n'atuula mu bufumbo bwe n'alabirira mwami we nga takozeseza bigambo bityoboola mukyala Teddy Bujingo tewandibadde omuntu alumbaani Pastor Bujingo. Naye njagala omanye abantu bangi abaagoba ku mirimu kulwokuba Pastor Bujingo baamulumba lwatyoboola Teddy mu public okugeza Fifi da Queen baamuyimiriza ku mulimu ku Bukedde TV
Flavia Namulindwa kyekyamuvira n'okuwaŋŋanguka agende e Boston. Bangi nnyo Balatifa eyali ku NBS yagenda olw'okubanga yayogera ku nsonga za Mwami Bugingo. Mwami Bugingo abantu bayinza okwebuuza amaanyi agajjawa ssente, alina mane kati agenda n'agula bamanaja ab'okulula media houses ezo n'abagamba nti gwe koonoddamu okukyaza Ebenezaya tojja kuddamu kulya wadde 10. Jjukira abantu abo bamanaja ba radio zibitwamini wabu TV obwo biki bamusasula emitwalo 8 akuwadde milioni 1.5. Gwokola ki? Igolowoza ssaawa zino wandibadde waliyo munnamawulire ayimirira ku magulu ge n'awolereza Pastor Bugingo kubikola nazaakola naddala ebyokutyoboola omukyala, naddala ebyobutalabirira mwana we, naddala ebyokwokya Bayibuli, naddala ebyokuvumirira empeta. Pastor Bugingo n'omugenzi eyagamba ati simanya abizzaayo Pastor Yiga enjawulo eri luddawa? Yavumirira empeta naye nona avumiridde empeta lwakuba litereyo kya Bayibuli, lwakuba Pastor Bugingo tatunda miti. Kakati ate n'ekirala Pastor Bugingo nga bwe nabagamba nti yava ku street amanyi kye bayita amawulire okugabala. Yamanya bwe mbakira Kakande abantu bagenda kumpa attention kuba Kakande alina abagoberezi. Bwe nwanagana ne Sanyonga bagenda kumpa nja kubeera ku TV, Sanyonga nja kubeera ku TV ye andeetere nange muleetere. Ekyo kijja kuvaawo buli kyegatteko ne babbuloga abatalina bye baggye e Kampala mubalaba oba kitegeera. Waliwo kino ekikazi ekyasaamirira kiwunya amanyuma, ekyalwala amanyuma, kyonna kyonna kitunula ng'omufu, kifulufiga n'abalala bwe batyo. Bayeterevu nnyo. Njagala gwe Munnayuganda omanye nti ekirwanaganya Pastor Bugingo n'abantu bano kigaze okusinga gwe bw'okisuubira. Era nze ngezezaako jasi kukutemeratemeramu. Naye nga nkugambye nze nakolako ku staff y'emu ewa Pastor Joseph Sserwadda mu Ndeeba, ng'era Pastor Joseph Sserwadda ye boss yatusasula, naye nga eyatukwasanga ssente mukyala lumu. Mwami lumu mu mulabo yayogera ebyafaayo akola kati ku Soroti, mukyala we yali pasonera akola mu byensimbi. Kati saawa zino Pastor Bugingo n'agamba nti yasirisa Pastor Joseph Sserwadda kubanga yamujjirayo akatambi n'akamuweereza privately nti muwalawo musiyazi. Kyokka ate gw'osiiba obuulira abantu mu kkanisa. Kati obuulira otya abantu mu kkanisa abantu nga abaana bo bakulemye okulabirira nti muwala we mu Amerika gyali musiyazi? Kyasirinaako mutwe n'amagulu. Naye nga mujjukire nabagambye ntya abakyala abo abayimbanga ennyo ennyimba za gospel ku 180 basiyazi essaawa zino wenjogerera. Abavubuka bonna abayimbanga ennyimba zuli abaakabi bonna baddukira Canada, abasinga 90% bali Canada, bonna basiyazi. Kati Mwami Bugingo ayinza okuba yakozesa ekyo n'agamba naye abantu bano bonna bagira bwe tebafuuka kino kamwambaze bwendi kuba sikimanyi. Nze nakolerawo Pastor Joseph Sserwadda muwala wo gwe yalinawo omukulu yafumbirwa makanika wo mu Ndeeba oba bayawukana awo simanyi kuba ye Bugingo namulekayo yasa nsinga okumanya ebya Pastor Joseph Sserwadda.